come in large numbers. Yes. To call out the hypocrisy of the USA. Alright, breaking news wetuukirira sawa zineno ekiri mu United States of America nkugambye kitokotani naye bakwano bange onako rejo bagambye ntino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ekigenda okumutukako atakirabangako abaana banyivu okusinzira ku video eyo gyentandisiza mu maaso awo nkyali na video mpanvu era ogenda kubeera nga obinyoka. His Excellency Robert Kyagulanyi yasimatuka obutwa abatya mu maaso awo nabyo mbikuleetedde ate omukulu amanyikidwa nga Fred Lumbuye bedala status ye yogera kimulamu wabasajja bedala bamukutte bamupya amasasi mu maaso awo mbirina gasiba lwisiza katugendere mu kyatulese olunaku olwaleero. Omukulu amanyikidwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bibye hasi birungi abamu international community gamba nti bana Uganda bavuddeyo ne balumba kitwandiise Capitol Building ya United States of America bavuddeyo ne bategeeza eggwanga ya America ne bagamba nti bedala eno okubayamba okujjako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ntino byadala akamaze nga atulugunya bana Uganda byadala mbobudde obwo buweddewo era Donald Trump wabeera nga president wadala ayina okuinterveninga mu situation egenda maaso mu Uganda. Nalabye bana Uganda bamu mu comment section ne bagamba Uganda is not breeding, Uganda is not this, for us we are fine. Lwaki magala kutuleetera entalo njagala kumenya ebirozo mu comment section gaba ne Uganda mwandiyagadde His Excellency Donald Trump ayingire mu nsonga za Uganda okununula gwanga Uganda abirenga ayambako His Excellency Robert Kyagulanyi oba asigaleeyo His Excellency Robert Kyagulanyi ajja kubyekolerako. Njagala okujjukiza kwa tena subscribinga video jimpere ka like sokolabe abana Uganda ebyadala basizeewo abali mu international community diaspora bagamba kama mbaya ni mbaya nabo kino ekisanja tebagenda okutuula. Comrades, yes. Today we have come in large numbers. Yes. To call out the hypocrisy of the USA. Yes. For over 30 years, yes. America has been funding a ruthless dictator. Yes. A killer called Yoweri Kaguta Museveni. Yes. As concerned Ugandans. Yes. Who have been oppressed. Yes. Repressed. Yes. And suppressed. Yes. By this junta in Uganda. Yes. We are saying enough is enough. Enough is enough. The hypocrisy of America. Yes. As Ugandans, we demand democracy. Yes. Not hypocrisy. Yes. The foreign policy of America in Uganda has failed. Yes. So we demand. Yes. America. Yes. To change their failed foreign policy. Yes. The U.S. cannot look on. Yes. When Museveni. Yes. And his army. Yes. Are killing us on a daily basis. Yes. It is time for business as usual to end. Yes. So as Ugandans, yes, we want democracy. Yes. Liberty. Yes. Justice. Yes. Freedom. Yes. And equality. Yes. For each and every one. Yes. Not tyranny. Yes. Yes. So we call upon the administration of Joe Biden. Yes. And also the incoming president. Yes. Either Kamala. Yes. Or Trump. Yes. And as Ugandans. Yes. It is time. Yes. For US to stop trading our rights. Yes. No more trade-offs. Yes. We are sick and tired. Yes. Of the failed backdoor meetings. Yes. Backdoor meetings do not work with dictators. Yes. Let them know America cannot be in bed. Yes. With a dictator called Museveni. Yes. Enough is enough. Yes. Enough is enough. We as the people of Uganda. Yes. Our only president. Yes. Is Kyagulanyi Robert Sentamu. Yes. Not Yoweri Kaguta Museveni. Yes. So we expect. Yes. The administration of the U.S. Yes. To arrest Museveni. Yes. To put more sanctions on him. We demand. Yes. USA. Yes. Yes. To defund. Yes. Museveni. Now. To do what? To defund Museveni. America should defund Museveni. The regime in Uganda. Yes. We cannot waste taxpayers' money. Yes. Of the U.S. Yes. Including us here in America. Yes. Because we too pay taxes. Yes. And we look on when Museveni is using our taxes. Yes. To kill our own people. Yes. So today, we demand. Yes. All the political prisoners. Yes. Who are illegally incarcerated. Yes. To be freed. Yes. Because they have
Alright, benga tubitadde ku mabbali ndowooza muwulidde bannayuganda bali very serious in matters of their country. They are really showing the love for the struggle, and they are not letting His Excellency Robert Kyagulanyi to die or to fight for this alone. Kugambye olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga Penge yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti abasajja aba gavumenti eya Uganda basobola okubeera nga bamu approachinga era akasente bali bamuwa ezisobola okumulabirira mpaka waafa, naye yasobodde okubeera nga azigaana. Mbo babadde bamuseetinze bamuwe sente asobole okubeera nga wa His Excellency Robert Kyagulanyi obutwa. Njagala kumenya ebirozi bye mu comment section. Mulowooza omukulu Penge yabadde mutuufu oba just yabadde mulwali nga bw'atera okukola oluusi, naye nga Penge tatera kusaaga ku bya His Excellency Robert Kyagulanyi? Simanyi, mugenda kuba mumbulirawo mu comment section. Sagala bigendamu very deep, but I want to know, do you think His Excellency Yoweri Kaguta Museveni can do it at this moment? Asobola okutega His Excellency Robert Kyagulanyi obutwa mu nsi etali ye? Mugenda kuba mutubulirawo mu comment section. Nyongera okujjukiza gwatanaba kubeera nga ompeera ino video like, jimpereka like, ate oba omaze subscribe nga nyongera n'okujjukiza Sheikh Ashraf ono nga musomi w'edduwa agamagowe nange oli n'ebizibu namba ze ziri awo esembeyo 711 so mukubirako wano mu inbox nga WhatsApp nabeeranga akuyamba obizibu byo. Video yino soko gyerabireko. Yagambye atya nti twalire Bobi Wine obutwa mu muzigo omuganda. Bobi Wine nnyo omuzigo omuganda. so balamu ono nsonyi omusajja namugambye dda n'omuzigo gwe wampadde nagusudde gwazze nagusudde. Ziyinza kutta Bobi Wine ate mu number 6 akwesiga zezite Bobi Wine balamu. Ndikanze balamu. Kati balamu yakwadde omuzigo omuganda. Nga mulimu obutwa. Njagala Babi aseseme ave ejovu. Bobi Wine abeera stressed. Inze mbikola ebyo. Balamu twala diiru ze $1 billion. Kasiku bawadde billion 3 okolakana akalimu ofune sente. Ndekanze mwakimala kutta muntu. Asente ntuufu balamu. Ne mwana gwe balamu. Wati omuntu n'okola kalediyoko n'omubulira. Alright, nga tubitadde ku mabbali waliwo information, waliwo amawulire agava ettaki wetwogerera ssaawa zino. Abasajja batukakasiza ng'omukulu Fred Kajubi Lumbuye wali very safe, and he is in a place where these people can't lay their hands on him. Kigembe kubeera nga abasajja bano basobodde okubeera nga baconfrontinga gavumenti ya Turkey obagamba Turkey nga baagala babayambeko okubeera nga bamudipotinga. Mujjukira bulungi ensonga lwaki baagala okumuza mu Uganda, baagala tamu yaabwe esobole okubeera nga moving smoothly, that Ugandans can't be disturbed, can't be diverted, nga buli kimu kye bakola nga tewali akyasobola okubeera nga agaba updates ku buli kimu oba ku gavumenti yaabwe. Kyovola ba Fred Lumbuye baagala okukola ki? Okumurestraininga. Video njagala ogiwa obudde ogyerabireko ate tugambe ebirowoozo byo mu comment section. Olowooza Fred Lumbuye banaasobola okubeera nga bamurestraininga, bamukomyewo wano mu Uganda, bamudipotinge? Naye mujjukire bulungi kino bannayuganda bangi nnyo bavudde ne bagamba nti no babedde okumusondera kasente bamugye mu Turkey bamutwale mu nsi nga America, bamutwale mu nsi nga Canada, we basobola okubeera nga bamuwa asylum ne security emumala. Naye mwe mulowooza Fred Lumbuye watuuka e Canada, watuuka mu America, agenda kubeera batya? Olaba eri mu Turkey abasabulirayo, ate wanaatuuka mu America kijja kubeera ekirala muko. So banankyukakyuka, that is a task, that is an exercise for you guys to prove Ugandans that you can do that, and I believe you can do it. Kisolo balemeza tewali musoke mu video. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe, akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaase
kale enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, ladies and gentlemen. My message today goes to the government of Turkey. Your Excellency, the President of Turkey, Tayyip Erdogan, the Ambassador of Turkey in Uganda, Your Excellency, Mehmet Fatih Eke, the Foreign Affairs Minister in charge of Africa, Your Excellency Hakim Fidan. This is your message. The gentleman up here is a Ugandan national residing in Turkey. He is a political and human rights activist who uses the internet and the phone for his activism work. He exposes the evil deeds of the government of Uganda. And he has saved a number of lives in Uganda. But right now, his life is at a threat, actually a second threat, because the first threat, he survived it. He was arrested and they wanted to deport him back in Uganda. But he was saved. But this time again, we got an intel that the regime of Uganda is in cooperation with the government of Turkey to make sure that this gentleman, in the names of Fred Kajubi Lumbuye, is returned to Uganda